nina emitwe n'ebirala bingi era nina bwekityo tulaba wano osomese naawe bingi nga kavubuka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubaniriza program yaffe Omuvubuka era nga tubeerawo ku GTV buli lwa mukaaga okuva ssaawa 4 paka ssaawa 5 nga tulaba embeera z'abavubuka biki bye bayitamu politically, socially n'ebyeddiini byonna buli perspective tugiwetamu kasita eba nga eri ku muvubuka era nga nkiddamu era nakyogerako mu programu zaffe ez'emabega nti ebiseera ebisinga weekanga nga bye tutunuulira biyinza okuba bikwata ku muvubuka ffe okusinziira programu yaffe naye ne weekanga nga bizingira wamu n'atali muvubuka wabula yenna ali eyo ng'alaba GTV era ng'ayagala okuyiga. Ku GTV tusomesa tuyigiriza ng'ate bw'onyumirwa. Tuli mu programu Omuvubuka ogikwanjulira ndi Sophia Ahmed era nga tuli mwezi gwa Ramadan omwezi ogw'ekitiibwa tugutambuza alhamdulillah mpola mpola mu magezi awo era nga Zahara muganda waffe tetusobodde bba naye era naye ndiwo ne bannange kabeebe yanjulira inshallah tandikamu ne programu. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, as usual, always amanya n'eddoboozi Kawuthara Tendo Omubwat era nga yes tubaniriza nyongera okubaniriza mu programu yaffe y'Omuvubuka. Yes, tuli mu kisiibo omuganda wange tukikuba mpola mpola. So ate by the way tetusiibuuse. So tugume anytime tukimalako naye era tunywerere Katonda kubanga ya Allah ye mugabirizi waffe. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وولد منا وطلبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الله كما يزور لنا ولندي واجه أتلكده إلى الله وبركة نسبوا اشتوى الله بلام ونواجه أتلكده أتوه إلى تتبع سبتوف بلام أتونا بسوز وكبيرا نتبيكولا. So era tumusaba Allah tulage bikyamu ekifaananyi kyabyo nga bikyamu tumusaba Allah tabitufuulire ebifaanagana n'ebifaanagana tujja kubula. Amanya nze Abdul Karim Tahi Kaminsona mbebaza mwenna abagyekuumiddeko puroguramu Omuvubuka buli lwa mukaaga ssaawa 4 ku ssaawa 5 ez'okumakya. Naam. Tweyanziza atulaba ku GTV nate tulina sheyi w'Omuvubuka. Sheyi wangamba otya mpozi? Yes, olunaku olwaleero Omuvubuka ali eyo tugenda bbanga tutunulira kyetugenda okwogerako kyendowooza era kyemmanyi nti bwe kiri kyetugenda okwogerako olwaleero weekanganga nti kyetugenda okwogerako essaawa zino yembeera abavubuka gye tuyitamu essaawa zino even ne katikati kyetugenda obbanga twogerako. Omuvubuka ali eyo tosaanye kubanga osuwa programu ya leero before nga sinatandika programu munzikirize ntumireko abantu b'oku discount mall awo mwebale kubanga mwekuumira ku GTV wamu ntumire n'abantu b'ekasanga ati ne Namuŋŋoona ebitundu ebyo wamu ne Kakiri mwebale kubanga mwekuumira ku programu Omuvubuka. Nga Nyanjula omulamwa tugenda tunuulira olunaku olwaleero ebiki ebiremesa abavubuka okusiiba. Kibuuzo kya njawulo n'okuba nti biki ebiko Oluganda Omuganda resibye Ja soko malize akindekedde kyanjawulo nnyo n'okugamba nti biki ebireetera omuvubuka omusiraamu omusiibi okuba nga tateekeddwa kusiiba. Kyanjawulo na biki ebiviirako omuvubuka okuba nga tasiiba. Bintu byanjawulo era ng'olwaleero tuli mu ggwanga lya Uganda ebitundu 7 ku buli 100 bavubuka mu ggwanga muno ate nga weekanga nti abavubuka abasiraamu be bangi wadde abamu bagenda ne beebuzaabuza maani kitegeera
ne musawo muno womanya ojja wegeneza even ne ba artists be Uganda abasinga betuyina wo checking obulungi baba basiraamu olwali tugenda tunulira abavubuka kye kibavirako obaoliawo ebyokusiiba ne babeera nga tebasobodde kusiiba naye nga bali mbasiiba wabula nga tebasobodde kusiiba kyetugenda obba nga tutunulira emabegako mu programu zaffe ez'emabega twagenda ne tutunulira ne tunnyonnyola Ramadhan kyeki era nga obaddiramu akatinitini twagamba nti Ramadhan mwezi ogujja oluvannyuma lwa Shaaban era nga mwezi gwa mwenda omwezi ogwo ekitabo ekitukuvu mwe kyakira era ng'omwezi ogwo gwa buli eri mukkiriza omwezi ogwo mwe tusiibira omwezi ogwo alhamdulillah abasiraamu naffe we tuvaayo ne tujanjawaza ekintu kyaffe buli omu n'alyoka amanya nti eddiini y'obusiraamu gyeri n'abeefuula abeebuzaabuza nti teriiyo wamanya nti gyeri nti gyetuli nam tugenda mba tutunuulira soka n'ekibuuzo abavubuka abali eyakeyunga leero ku puroguramu omuvubuka nga yakatandika ogiraba njagala tusooke tumunnyonnyole omuvubuka kyeki nam timwagala nsiime ayitiddewo Kawuthara omuvubuka atubuuziza kyeki omuvubuka okusookera ddala eno program bagiyita program ey'omuvubuka TV naye ng'omuvubuka mutendera mitendera gy'emyaka gy'omuntu Allah gy'atuwa okuwangalira mu nsi fi sinnun mubakin okuva mu kiseera ng'otandikiriza okuvubuka omwana omuwala wakoonera akagere omulenzi wayeerooterera mpaka ku emyaka egy'obuvubuka gikomya bw'ogenda mu busiraamu ila 40 sana emyaka 40 eyo geegi eyo wewali effujjo wewali buli kimu n'owaasa 38 bambala ng'omuvubuka abamuvubuka mpaka okutuuka ku myaka 4 kyova abannabbi ba Allah abasinga bonna oba yabatumanga nga bawezezza emyaka 4 negitumibwa emyaka 4 negitumibwa emyaka egy'abannabbi kubanga omuntu awezezza emyaka 4 aba akuze aba avudde mu mitendera guno gwaki ogw'obuvubuka so obuvubuka kyova aba Allah yavaliwinganya emyaka egyo kuba gyafujjo nnyo babeera mu bino babeera mu biri ndowooza ne olw'okuba nti buli muntu aliko malayika ze era ne malayika zibanvubuka ez'ekivubuka kubanga asimuwaga mukozesa bingi kyova aba Allah asemukira n'ebibala y'omuntu omuvubuka so twebaza abateesiteesa abakulembera BTV okulowooza ku myaka egyo era nzikiriza kano ngayiseewo kati kidde eri abakulembeze okuviira ddala waggulu kwakulembera eggwanga mpaka kwasembayo wansi saidi zombi ey'edduniya n'ey'obusiraamu okulaba nga buli mukulembeze waali mu puroguramu ze alinamu okuteekerateekera abavubuka akikubidde okusaidia Quran kati nze kankikubye okusaidia dunia a youth kyemanyi awo tuba mubamu kabuvubuka adolescence awo kiba kijje omwana watuukira human being under within 12 years and 30 dunia wekyo wekikomya means wali seka agambye ekikoma ku myaka 4 yoyo omuvubuka ano kikoma ku 3 kati mukwano wosuukira 3 bakuze so dunia wekyo wekikola ki wekyogera era ne mu constitution right now bagamba kikoma ki a youth within 12 years to what to 30 years. Thank you. Omuvubuka tulaba ku BTV tunyonyoddwa tutegeera omuvubuka kyekikati omuvubuka gwe tugenda okwogerako atasobodde kubanga asiiba nga lwe bimulemeseza olaba ali basiiba tugenda obba nga twogerako egyo emyaka kati gwe omanyi oli myaka egyo tuli kugwe olunaku olwaleero tetulina myaka gye tukomako wabula ogenda kwesanga ti tugenda okwogerako n'atali muvubuka wekanga bimutwaliddemu oluseega kano ngenda kakubuuza nga kabayidawe omuntu okusiiba okusiiba kumukakatirako myaka emeka okusiiba kukakata ku muntu okuva ekkalaamu lwemusseeko ekkalaamu ekukkako
okuva omwana omuwala lw'okonya akagere n'omulenzi okuva lweyerotoledde olwo ibada zo ne ziva eri mu bazadde ne zifuuka zizo ne baddira buli kalungi konna ke wakola bana basiiba nga bato essaawa ne babiteeka ku bazadde naye kasita omala okukonda akagere ezo zonna ibada bazireeta ne bazikuwa wabula ate ebibi bye wakola byo tebabireeta. Olunaku olwaleero tutunuulira biki ebiremesa abavubuka okuba nga beesiibira ekisibo ky'ensawuno, biki ebibalemesa okuba nga beenogera empeerezo mu bungi bwazo. Nga neeyongerayo ne puroguramu njagala mbuuza ekibuuzo kino era nga ekibuuzo kye ngenda obuuza kigenda kuba nga kyesigamye ku ffe still abavubuka. Abavubuka ngaffe bw'otunuulira Uganda yaffe yaleero nsonga nyingi ezitutwaliramu newekanga nti ne bajjajja baffe edda bye baakolanga kati bidda bitutwala era nga abavubuka abamu essaawa zino ogenda kwekanga politikale akitunuulidde socially akitunuulidde nti ne mu ddiini mwennyini ogenda laba nga akitunuulidde kubanga ogenda newekanga ebiseera eyo ku byalo gye tukulira newekanga nga bajjajjaffe ab'edda kale nti omuzikiti guno ettaka lino waliwo yali gaba kuzimbako omuzikiti naye kati essaawa zino okitegeera so bitambulira mu ffe. Njagala tunyonyole Olaibaga TV mbeera ki gye tuyitamu ffe ng'abavubuka kubanga eyinza obba ennungi eyinza obba embi tubawe ekifaananyi abavubuka gye tuyitamu embeera. Bismillah. Okusookera ddala abavubuka era naddala abagoberera puroguramu eno letugituulamu wano ne tukola puroguramu ng'eno ey'abavubuka era naffe abavubuka abatula mu puroguramu eno twakwasibwa puroguramu enzibu oba okimanyi nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu dhalika anhu mas'ura. Buli kintu omuntu ky'oyogera ky'owulira ne ky'olaba byonna bigenda kubuuzibwako. N'olwekyo kati gwe muganda wange Kawuthara muganda wange Sophie essaawa eno we muba nga tuli ku platform ey'amaanyi bweti ekitegeeza mwebasomesa b'abavubuka mu ggwanga okitegeera kyova olaba lubeererayo tuba tukola puroguramu eno twebaza nnyo abagoberera kuba gino gy'emyaka egiteekateeka omuntu n'obukadde bwe. Kyova olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba ebimu ku bintu ebina bye tulina okukolerera ng'ebirala tebinnajja kolerera nnyo obukadde obwo nga enviiri omuganda alina enjogera egamba nti enviiri enzirugavu ze zikolerera enjeru ekitegeeza nti bw'obanga mu myaka emivubuka weeteekateeka bulungi ne bw'onaaba okuze ojja kukula nga ebintu okuva eno emabega wabikola ki wabiruka bulungi. Kati ffe abatula mu puroguramu muvubuka ffe tutula wano ne tuleeta ekyo kye tulowooza obeera kye tumanyi nti kyekituufu ekinoyamba omuvubuka ali eyo. Kati gwe kikkakatako ffe ogwaffe tuba tugumaze bwe tuba tukugambye nti ensobi yino ogikola gwe n'ogenda maaso n'okukitambulirako abaŋŋamba kya ekyaffe si kyakulungamya kubanga ekisooka eno TV eyimiridde ku musingi gwa busiraamu TV ya busiraamu wadde nga tesosola mu ddiini naye ekyengezaako okutegeeza nti ffe tujjamu ekyaffe kyova olaba puroguramu era zaayo esinga ng'obuzingiddemu neyaffe y'abavubuka tutunuulira Islamic perspective then tutunuulirako ne side ey'edduniya nayo endaba yaayo oba okitegeera. Kati eyo yonna tubireese kugaziya gwe omuvubuka tukwatire wamu tugende okunyonnyola ekintu ng'okikoze eki ng'okitegedde nti tetweyogeza lwakuba mbu tutuula ne tuddeyo mu kasenge ne tuteesa bye tugenda okuleeta okitegeera tetwogera bitunyumira wabula twogera ebyo bye tulowooza oba bye tumanyi nti bye biki nti bye bituufu. So mu mbeera eyo abavubuka abamu njagala otuule obudde buno olowooze osobola okuba nga yeggwe ekizibu ekitawaanya ate ggwe kennyini mu kuba nti nga ggwe kizibu kituufu nga ggwe kizibu ekitawaanya ggwe kennyini nyini. Mbaye madde ntandika puroguramu ya leero okwawukanako ne puroguramu endala ntandise n'eddwa ey'okusaba Allah atwawulire ebituufu ku biramu aleme bitufuulira bifaanagana kuba Allah bw'akufuulira ebituufu n'ebikyamu n'abikufuulira nga bifaanagana ojja kutambulira mu kkubo eryo nga gw'olowooza kyekimu. Abavubuka olwaleero ku bimu ebibaganye okubeera nga basiiba bo bennyini nnyini be baakwata ebizibu ebyo byennyini ebibalemesa okusiiba ne bibasembeza kubanga
si busiraamu bwe bukuwewa ate tetugenda kusiiga kazigo gwo omuvubuka ali yatuwuliriza naye bw'oba olina ensobi gy'okola nga bye tuze tukolako mu puroguramu zaffe ez'emabega bavubuka balina abakyala si bawoowe okiwulira kakati buli lw'osembeza ate nga adhina haraamu ng'obwenzi buli haraamu era Allah yabugaana banaye kambabuulire omubaka ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala bwe yamala okukakasa ku shaitaani omuliro shaitaani yawera mu maaso ga Allah ayagala emboozi eyo ogenda gisome mu suratu Swadi ku peegi esemberayo ddala Allah bwe yagenda shaitaani bwe yagenda Allah ng'amaze gigoba kusaasirako yamugamba nti la aguyannakum ajma'in ngenze naye bano abantu bonna ngenda kubabuza bonna nzija nabo mu muliro Allah n'agigamba nti nkulese genda tusaba budde nkuwadde budde bwonna bwe Allah bwe yamala ogiwa obudde neewera nemugamba bonna nzija nabo mu muliro Allah na byajanukula yosaagadde tugendeyo naye mbadde njagala laga abavubuka nti no bwe wamala okukola kino nga bimaze okukukwata n'ekunyweza kakati buli ibada ya Allah ejja ng'ogitwala nga just for just abasiiba lwakuba tebalina byakulya abasiiba bwe bamanyi kati nze bwe sisiiba mbaaki okitegeera no kwegamba oli nga omulala eswala ng'etuuka n'atenyeenya nako kugamba nti naagisaala naye nga ye alowooza ekyo kyakola gy'emirembe feffe nnyininyini twegayaalira ate ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba omuntu bw'ogenda mu kintu oba bw'oyingira embeera ey'okujeemera Allah oluvannyuma lw'obuluŋŋamu Allah yagamba nti nuwallihi ma tawalla tukufugisa eyo embeera ebeera ekoze ki ebeera ekuyingiddemu olwaleero tuli mu kusiiba abavubuka bangi nga basiraamu nga balamu nga n'ebyokulya babiina naye nga tebalimu tewali kibaluma tewali ki nga naye ye agamba bugambi okusiiba kintu kya bulijjo okitegeera ayagadde asiiba atayagadde tasiiba naye nga maliriza mu paati eno esookera ddala ebigambo byange wekitiibwa Allah tabaraka wa taala baganda bange mukikonyeeko ti omwezi gwa Ramadhaani guno gwe mwezi ogwakkira mu Qur'ani naye mu Qur'ani eyo yennyini nga Qur'ani egize nga constitution yaffe ng'abasiraamu era ekigifuula okuba nti constitution yaffe ng'abasiraamu nga mwe muli amateeka g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mwe mulowooza owekitiibwa Allah yatubuuza ayahasabu linsaanu an yutulika suda omuntu alowooza onaabeera bubeezi ku nsi gw'otambule butambuzi nga bw'oyagala Allah takuseeko mateeka age nti kino kirina kukolebwa bwe kiti na kino kirina kukolebwa bwe kiti kati mugamu ku mateeka Allah gassa Allah yatukoola n'agamba nti ya ayyuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza ntera okuvunula aya n'engamba abange abasiraamu n'agamba kutiba alaykum siyaamu etteeka lirino lizze nga lijjidde mu Qur'ani nga oyagala tokola ki mulimu amateeka agakaluba waliwo gye saagadde nnyo gaziya bigambo byange naye nga kyenjagaddeko okulaga Allah yatugamba era mu Qur'ani aya weezaddako yagamba nti faman minhum omuntu gwe guba gusanzeewo omwezi mummwe nga yagamba faliyasumuha agusiibe faman kana minkum mariidha okujjako omulwadde awo ala safari oba ali mu lugendo gwe atasiiba ng'oli mulwadde falhamdulillah naye abavubuka abakitwala nga it's a formality gye muli bambi muli ku kikyamu owekitiibwa Allah jabba vunaana abadde atunyonyola ekibuuzaawo kyembuuzizaako emabega nti abavubuka tuyita mu mbeera ki ensangi zino era ng'ezimu ku mbeera kyatunyonyodde agambye oluusi eyinza obutaba mbeera naye nga ffe kizibu nga twefuukidde ekizibu n'ayogera ne ku kyokwegayaalirira era nga nsonga nkulu nnyo China era kyensiiwa neyanziza nnyo omukisa guno first of all kansooke nebaza Seeka information gyatuwadde badde nnungi nnyo era nga saawukanye nnyo naye nga nyongereza ku byayogedde banaye basiraamu obuuziza embeera omuvubuka gyakola ki gyayitamu abavubuka tuli banjawulo era buli omu ayita mu mbeera ey'enjawulo naye okukwatagana ne Seeka kyabadde ayogera embeera ezimu fe abazeereetera okitegeera whereby embeera ezimu tuvuga tuve ne ku kye tulina okukola oba kye tulina okugoberera okitegeera w'osangira omusamu ogenda musanga tasiibye okitegeera musiraamu obadde ki so okitegeere
So wogenda osangira ng'omusiraamu tasiibye naye olw'embeera gy'alimu. Kitegeera bingi nnyo bye twesembereza we tutunulira mu dduniya bingi nnyo omuntu omuvubuka amanyi youth nga we twagambye obuvubuka bwe bantu ebintu nga byamasanyo byokka okitegeera nga buli kimu you want to engage in it okitegeera so kati ogenda kwekanga nga bingi bye twesembereza ate wabaye bigenda tu affecting afterwards whereby tetumanyi kati so kigenda ku affectinga kiringa n'osemberera kubanga sigenda kikwekerera abasiraamu gye bali nga bakozesa n'ebintu bitalina kozesa nga kati kunywa njaga kunywa mwenge okitegeera embeera kati ekintu ekinyini kyokoze kigenda kuleeteramu obulwadde actually nearly juice era nali ntambula nensanga seka ngali ku sigala afuuwa okitegeera yes musiraamu kyampisa bubi ate nga Ramadan yali ekoze ati etuuse ngegenda tuuka okitegeera panga lwina tuli mu Ramadan guno omwezi gwokka gwe tulina bagamba guno omwezi gw'abakkiriza kati omuntu oyo yenna waba mu mbeera emunyigiriza agenda kuvamu okwo okukkiriza agambe ye nfaaki lwaki nsiiba kiki ensigazza ku nsi bayira abavubuka tulina enjegere eyo nyongerako ki fena tugenda zikirira oluvannyuma lwa byonna kitegeera kiringa ne bano olina omugamba naye ojja fa ekyo ekintu kyesonyiwe nagamba fena tugenda fa mbansose naye ofudde otya ofudde otya ebintu byokoze ku nsi oba byolese nga ibaada zonna ziwera ebibi byo byokoze byenkanawa so kati embeera omuntu gye yeeteekamu that's why aseka wagambye olusi fe kizibu oshegera njagala ntereeza ekintu ekyo kubanga kati wetugiramu n'omulugube okwegombagomba ezo zonna bye bikuleetera okukola ekintu kyotalina kukola ki kola musiraamu yonna gy'oli muvubuka munnange okitegeera tuyita mu mbeera naye waliwo ebintu ebimu byotuuka n'ogamba kaweesaleko woba tokirina wala ate tokwata kkubo kyamu okitegeera lwakuba oyagala ate oba kaŋŋambe kusanyusa sekagenda nakona kagundi kobye like okuba mu relationship obyo ey'obwenzi eyo something like that n'ogamba kabebi keeko okitegeera n'ovaako olima ofunira ekirwadde okitegeera n'ovaamu n'okukkiriza okwo okusaba tokyasi naye nga gwe wakyereetera olw'emize emibi gy'okola ki gy'okola kati ebimu kituufu fe aba byetuusaako yesu lwakuba waliwo embeera weetuuka nekunyigiriza nga wengambye buli omu ayita mu mbeera ey'amasanyu naye era embeera teba yalubeerera kubanga waliwo olusi ya allah waba akugerezesa n'olaba ddala ng'obonaabona ku nsi naye ng'olina kudda gy'ali okitegeera n'ofukamira neweegayirira neweenenya byonna by'oba okoze mbeera nyingi ze tuyitamu naye ate tetulina va ku kituufu tweyanziza omulabi wa GTV omulungi omuvubuka tubadde twogera ku mbeera abavubuka ze tuyitamu era ng'ebimu ku byo baganda bange bye boogedde bituufu atulaba oliyinza obba eyo nga kituufu bikutuukako mu magezi ng'era mutima ogamba naye bankonye pointi nga yebuzaabuza naye nga gwe kennyini weefuukidde obuzibu nga tomanyi naggwe kennyini w'osobola kwetereeza kwesobola bakiyise kwesobola kwetereeza ate n'obunafu kintu kibi nnyo mu bulamu bw'omuntu bannaye ne woba toli muvubuka ekintu bunafu kibi nnyo oluusi obunafu kwe kugayaala kintu kibi nnyo sigenda kubanga nyongerako bingi but let me ask ekibuuzo ekirala era ng'ekibuuzo kino kigenda bba ku sayidi yaffe ey'eddiini yaffe ey'obusiraamu ngenda kuwa omukisa ogwoseka denda mukati ngenda kuwa omukisa ng'oddamu n'ekibuuzo osooka omwebaze olyokoddemu ekibuuzo nam badde saagala balabi kubabuzaabuza yes so omulabi wa GTV ngenda bambuuza ekibuuzo ekirala era ng'ekibuuzo kyaffe kino kikwatagana ku sayidi y'eddiini yaffe ey'obusiraamu nti oyinza n'okwekanga waliyo nga si musiraamu naye nga ye asiiba bimunyumira ebyokusiiba naye neno nsonga nkulu tugiwulirize nti biki ebireetera okusinziira ku ddiini yaffe ey'obusiraamu ebireetera omuvubuka oba omusiibi yenna nga muvubuka engeri gye tuli mubavubuka ebireetera omusiibi omuvubuka okuba nga takkirizibwa kusiiba banaye nga kakibe kitokkirizibwa seka waliwo gundi programu yaffe emu emabega yagamba ne beerinyisa
nga tolina kwetumiikiriza. So twagala twonnyonnyola ensonga eyo tugitanye bulungi, tetugikonako bukonyi because we still have time for that. Kati weebaze omale onnyonnyole n'abantu ekibuzo. Bateesinga kwerabira. Abantu banene ekigambo kwebaza kyamaanyi n'ensi etupiki gye tuliko. Kituufu. Naye kanebadde muganda wange Kawusala kubanga akonye ku nsonga y'abavubuka. Olina kyewokonyeeko ono n'akimalayo n'agamba nti kati bayibulwo n'enjogera egamba mbu amabaala ennaku zino gaakalira. Ekituufu abaana abasiraamu banywa omwenge. Abavubuka naddala ab'oku kitundu kyange gye nzaalibwa abavubuka b'e Nakiragala bangi bemmanyi nga munywa omwenge naye nga muli basiraamu. Kituna okuwazanga ffe abakimanyiiko kubanga omwenge si kyekintu kye tuli musomesako naye nga bwe kintu tuli musomesa abavubuka katukayiseewo abavubuka bangi banywa omwenge naye ng'omwenge guli haramu mu busiraamu kiki kye tubadde tugamba omuntu yawe yasooka okunywa omwenge Oweekitiibwa Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yali asomesa ku mulembe gwa akhiru zamaani basahaba olw'okuba bo baali batya nnyo Allah baatuuka ekiseera ne bamubuuza ya Rasulallah omulembe ogwo gw'oyogerako an yusarruna bayayogera ebintu bingi idha akrama shi'rabu n'alaba abayimbi nga omulembe gw'abayimbi nnyo bivulu bijjula biki idha akrama shi'rabu bali kunyumiza abayimbi wahinna ulama ne banyooma abamanyi ebyo kale bingi si tulina okwogerako naye kyenjagaddemu basahaba baatuuka ekiseera ne bamubuuza an yusalluna abantu abalifaanaganako bwe batyo baliba bakyasaala wayusimuuna nga basiiba wayakrauna alqur'ani nga ne qur'ani banaba bagisoma nabbi n'abagamba nti ye bajja babasalanga n'okusala basiira ng'okusiba basiiba ne qur'ani bajja kugisoma n'agamba nti naye jjabba tebuuka mawookooli gaabwe kuuka ku mitima gyabwe naye yagamba nti muswadatina amalihim emitima gino gijjabba jaddugala olw'amazambi amayitirivu kakati omuntu ali mu omwenge ng'omwenge gwamumanyira buli kadde omuvubuka yakyeteekamu bane ekino tekigona ku basiraamu bokka wallahi Allah tagana kintu nga tekiri embuzibu mukyalo omu yatamiira emikono n'atamiira ng'aweesa omwana we n'amugwira n'afa Linda kani yagwa omwana yagwa omukyala yali atamidde ng'aweesa omwana we n'azunga n'agwa mu kugwa yagwira omwana we omwana n'afa awo omwenge bwe gwamuviirako kati ne mama n'akaba nti omwana afa n'agamba nti ngenda kwekalakaasa bwe bataawere mwenge bwe yagamba bwe bataawere mwenge ngenda kwekalakaasa okuwera omwenge kumbe ye kennyini ye kizibu ondowooza okiraba tweyanziza chef tuddemu ekibuuzo kye nabuuziza ati omanyi waliwo ebintu ekijja ne kikwatako nnyo kituufu ate nga kisaana okwogerwako nga mu society mwekiri nga kingi n'olaba nga wallahi yamu nga tosobola amala gakikonako obukooli n'okikola ki nokirekaawo ensonga lwaki ndi tubadde tugaziyeeyo ne bannamuganda wange olw'okuba ng'akonye ku kintu ekyo ekyokubiri kyobadde obuuza nti baliwo abateekeddwa okusiiba wali eyo fe twasomanga n'abaana abawala nga si basiraamu naye nga bagamba nzijukira nali mu primary 7 ne bagamba nti tugenda basiibirako bwe muganda wange agamba mbu otusiibirako nga toli musiraamu bambi enjala ekulumira bwereere lindako kayiseewo ng'otundawo mu kamera bulungi omwana yenna ali eyo omuvubuka muwala mulenzi ng'oli eyo ng'osiiba oluusi olwa mukwano gw'olina mukwano gwo n'ogamba kamusiibireko osiibira bwereere enjala ekulumira bwereere okwogera bwereere entegera entono emanyi n'okuwa abavubuka abasiraamu ng'alina mangadaleena we gwe yawummuza n'amugamba kankusiibireko 15 nange osiibeko 15 tuzigabane asa tusebo gaba gaweddeyo magezi wallahi babikola kituufu era ye n'alowooza nti kale nga bwe kiri bwe kituuka tutambule mu maaso igwe ali gwe akikoze omulenzi n'omuwala mwena muli ku bwereere gwe zino 15 z'osiibyeko tezikugasa n'oli byasiibye waliwo okuba ng'asiibyeyo musiraamu ng'asiibye ebyeddala ebituufu naye ng'asiibyeko 15 ngambye omusiraamu asiibyeko 15 tezimugasa n'ono asiibyeko 15 naye tezimugasa kikyo olina gw'osiibirako simanyi nga weeraliikiridde naye nga nkitegedde
naye nga maze nekitegeera olwaki nti owekitiibwa Allah yagamba nti ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abasiraamu abange mmwe abakkirira mmwe muteekeddwa okusiiba si buli omuntu amala gasiiba bino si byakyeyagalire era kyova olaba nabavaayo tuvaayo oluusi ebimu ne tubyogera muze bwemba munansonyiwamuuko mmwe bwenkola nabo puroguramu yaffe tewali buzibu se kuba tusomesa ggwanga ate tv katolaba mulaba abavubuka abasiraamu essaawa n'emikutu gy'obusiraamu bagitaniddeyo era afisaayo obudde n'awuliriza ne ku Qur'an kituufu kuba tuli mwezi gwa Ramadan kuba tuli mu mwezi gwa Ramadan kati naffe katubanywereze wano agenda okuddayo nga ne Ramadan ne waba eweddeko ng'akwatiddeyo batega ebitimba alinga byennyanja okitegeera muganda wange n'olwekyo omuntu alina okusiiba ye muntu bane sisobola nabimalayo abamu balina irizim biwato abalala balina obuntu bwe beesiga obutali Allah ebyokusiiba bireke bambi ng'oli eyo ng'omanyi olinayo ebibbo wansi w'ekitanda okwatamu olina byosaba ebitali Allah bateekamu ebigali enjala ekulumira bwereere waliwo abamu abagamba nti nnono na buwangwa era webale nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam walamma balaga 40 sana baweze emyaka 40 wa arada Allah n'ayagala hidaya okulunga min hadhihi al-umma ekibiina kino ba'athahu rasula n'amutuma nga mbaka lilikhrijahum ajja abantu min adh-dhulumati mu kizikiza ky'obutategeera Allah ila nuru abadde eri ekitangala ky'obusiraamu kyobola busola mu suratu Bakara owekitiibwa Allah yagamba nti la ikraha fi ddiini kad tabayyana ar-rusulu min al-ghayy wa man yakfuru bit-taghuti wa yu'minu billah biri oteekwa bikaafuwalira obusiraamu butusanga n'ennono zaffe ne buzijja ne buzitujjako kubanga zino ennono mu busiraamu abaganda basinza lubaale kati ate tulina kusinza Allah kuba ye tweyanziza atulaba ku GTV Sheikh abadde addamu ekibuuzo nti baani nti bavubuka biki ebibeera nga mu saidi yaffe ey'obusiraamu nti tebalina kusiiba nga kobe nti oba oli musiraamu watola shahada oli biki gwamanyi naye nga mu busiraamu oli mbatateekeddwa kusiiba kati nabasinga tugenda kawusa atofangenda kuba omukisa ogenda kuntiisatiisa nga tuvudde wayenda kuba omukisa ojogere naye ekyembadde njagala oyisaawo okwongereza ku bigambo bya Sheikh ebitono nti tulina abamu abamanyi omanyi kuva we twasomeranga IRE ne bagamba juza either all nga batugamba nti abayonsa tebasiiba abantu we batyo but Sheikh agenze n'ayogera ku nsonga enkulu abalina irizim biwato abalina ebibbo ng'omanyi nti kawusala kankuwa omukisa nyinza okuyitawo oyinza oyitawo ate nonneerabira so obadde tubadde twogera ku bantu abateekeddwa osiiba by the way abateekeddwa osiiba seeka aboogeddeko katuwenzira ku mukono gw'abatateekeddwa newankubadde yandyagadde osiiba seeka yagamba imaani neweeba ekulinnye amazima gisibe so kati abantu abateekeddwa siiba mwe muli abakyala ng'oli afunye olubuto ab'embuto bo tebateekeddwa kusiiba kubanga kiyinza okukosaani omwana abeera munda nenteekako n'abaana abato abawere kubanga luli twakyogerako onni muganda wange Zahara n'agamba omwana omuto asobola okusiiba ng'awezezza emyaka 15 right kati netutunuulira n'abalwadde waliwo nno buno yes kati oli nyinza okugamba obulwadde nagamba omutwe gunnuma leero sigenda siiba nedda tugamba nedda mukwano so awamu abakyala ab'embuto abayonsa obadde okikonyeeko abaana abato abawere abalwadde ng'ebirwadde omusawo agamba toteekeddwa tokeza nako kubanga oba oli ku risiki okitegeera oba oli ku risiki yabe abantu abamu batateekeddwa siiba abatateekeddwa siiba abavubuka abatateekeddwa siiba bannange temusiiba tubeegayiridde temusiiba kale wali asiibye nga mutima agamba singa mbadde mbatateekeddwa okitegeera pasika waliwo negwe mbadde nenawidde abawala nga beekoonye kagere tenabo tebateekeddwa siiba
naye muba mulina ziriwo ozisasula sirina twayanziza katugenda ku katini nnyo mukuumulamu tukomewo tuli mu program omuvubuka ku GTV tovaawo nina emitwe n'ebirala bingi era nina bwekityo tulaba wano ku osomesa naawe bingi nga kavubuka bakulisayo mukuumulamu kwe tubaddemu era nga eyakatoyongako tuli mulaba program omuvubuka nategulirwa 6 kuva ssaawa 4 paka ssaawa 5 tubeera nammwe era ng'olunaku olwaleero tutunuulira biki ebiviiriddeko abavubuka okuba nga tebasobodde kusiba Ramadan. Ngamba abamu abavubuka si ffenna ng'oli musawo mwotunuulire naawe wena eriiso likumyuse ntwakadde sekagwe kiri kompauza tewakisobola kulemesa toli mulwadde alhamdulillah kyekyo kyennyini so tutunira abavubuka abamu ku bavubuka biki ebibalemeseza okusiiba kyemmanyi bingi era nga wennyini we twakomye mu segmenti yaffe eyasoose oba nkiyite ekitundu ekyasoose mu segmenti yaffe esoose tutunuulidde ekibuuzo ekigamba nti omusiraamu ali eyo oba muvubuka ngeri gye tuli mu programu y'abavubuka nti ani atali supposed kusiiba ani atalina kusiiba ng'obusiraamu bwe butugamba era nga bannange boogedde abasiraamu abatalina kusiiba ng'abamu ku abo nze kankifunze be bashiruku si kyo seeka temulina kusiiba gwoba omanyi olina jjajjaawe eyo gw'osinza ye ate woba omusinza ate omala n'ogamba nti kati oli mu kusiiba naye ng'osiiba ate abantu abo ebiseera ebisinga tebatera kusiiba ku lwa Allah basiiba kubanga mpozi ndi musiraamu kansiibe abanandaba batya ng'asiiba kibuuzo kyange ekiddako kyekyomulamwa gwa leero era nga njagala tutunuulire ebiremesezza abavubuka abamu okuba nga basiiba omwezi gwa Ramadan guno ogwa 2022 neera mwesiime sigenda kuyogera muntu yenna nti yogera bismillah okusookera ddala ebimu ebiremeseza abavubuka okubeera nga basiiba waliwo abamu bandyagadde naye nga oluusi ensawo kituufu omuntu ayinza okuba bambi nga n'ekyokulya wammanta kiwammante era ng'okusiiba yandyagadde nnyo asiibe era nga bambi eniya awulira yandyagadde asiibe naye nga Allah takola ki tamusobozeseza kubeera nti ng'asiiba abalala basangibwa nga balwadde faman kana minkum marida aw ala safari fal'iddatu min ayami ukhra Allah ow'ekitiibwa yatugamba nti basangiddwawo omwezi nga mulwadde aw ala safari oba ng'ali mu lugendo fal'iddatu min ayami ukhra ajja kuliwa mu nnaku ezikoze eki mu nnaku ezinaaba ziddiridde ng'omwezi guweddeko kyobalaba tukubiriza nnyo ebiseera ebisinga bino tubeereyo tuba tuli mizikiti netugamba abantu nti mwanguwenga nnyo okuliwa Ramadaani okitegeera kirungi nnyo omuntu okugenda okusiiba ennaku eyo 6 ezinaddirira kyagala nnyo nga Ramadaani bwobanga bafunamu ekyakulemesa okusiiba nga kikoze eki nga Allah akutereezeza osooke kuliwa kati abo bwe bali ebimu ku biremeseza abavubuka okubeera nga basiiba abamu bambi ebyokulya omuntu nga tasobola kweyimirizaawo kubanga bambi abantu Allah yatutenda nga tuli mu mitendera goyinza obba oli eyo oli mugagga n'ogamba omuntu abulwa ati ekyokulya nga wallahi yali abulwa ekyokulya kati nga yandibadde asiiba naye nga ekyokulya kimulemesezza tulaba era bwe tulimu ekisibo lwayo tuli mu kusiiba era idi eno tugiyita Idil Fitiri kubanga eriko zakatul fitiri omuntu okuwa zakatul fitiri oteekwa okumala kakasa nti abantu beewuwo balidde ekyokulya ku idi kakati kyobalaba ekyo ngendeyo lwakulaga nti ekyokulya kisobola okulemesa ibaada gye wandikoze naye ng'ogiremesedde olwekyo kakati nekino ekyokubiri kino kyeyo era Allah yakigobyeko yenga ye kyekiri muganda wange Kawuthara kyeyakonyeeko n'agamba nti n'abakyala abagenze mu mbeera zaabwe obongo zigenzeemu kubanga omukyala bw'agenda mu mbeera ezo Allah yamugyako ebintu bimeka ebintu 4 byatalina kukola era nsaasira nnyo abavubuka
abawoowa ennyo abakyala mu biseera ng'ekisibo kisembedde abamu bangi babikoleramu ensobi olw'okuba batawooyerwa ttakuwa Allah ng'awooyerwa kisiibo oluusi gobadde okimanyi tutuli wano tusiiba naye mulimu abamu nga n'ebisiibo baba byanoonera ewaka waabwe kituufu kakati mwe muli bano oli nga teyakikola lwakuba nti ekisibo kyali kituuse naye nga yakikola lwakuba alowoozaamu mbikole ntya kyobalaba kekali ke twayogerako luli abamu balabanga n'obudde bugenda mu bazadde tebabuyina nayagala yisaawo kiki okusiiba kutuuse naye nno abo kale bayesobola naye ng'ono abatasobola kusiiba tateekeddwa kusiiba ye muntu wabimu ku bibalemesa omuntu okubeera nga talina kyakulya ebyokulya bikola kinene n'obulwadde olugendo obuvunaanyizibwa obw'enjawulo tokola toyiiya n'ogamba nti nze nsobola naye era kale okujjako kwasobodde mukyalo omuzito waliwo omuzito lw'osobola okusiiba ne totasobola kusiiba osobola okuba nga olubuto lwa myezi 2 myezi 3 nga osobola okikuba kuba owekitiibwa Allah yamaliriza ayangagamba naye naye oyo anaabeera asiibye suratu Bakara aya 182 baserabidde 186 baserabidde naye Allah yagamba oyo aba asiibye kyekisinga obulungi kyekino kyogamba ayinza obba muzito naye nga ate ye bwasiiba tayisibwa bubi osobola okubeera mu kusiiba naye bwobanga bwosiiba nga mukyala mugumu kireke obusiraamu bukuwawo ka provision akabeera nga kutaasa okubeera nga tukolaki nga tosiiba tweyanziza tulaba ku GTV tubuuza era nga tutunuulira ekibuuzo kye tuli mu kuddamu biki ebiviiriddeko abavubuka okuba nga abamu abavubuka nga tebasobodde kuba nga basiba omwezi gwa Ramadan. Omwezi nno guno gwolaba tugutambuddeko era omulamwa guno tuguleese tugenda oleeta ebiseera ebisinga emiramwa gino nga tumaze laba eyo nga tumaze laba abavubuka mbeera ki gye tulimu ne tulyoka tuleeta emiramwa gino so twekanze nga tulaba nga abavubuka abamu n'omuyita omanyi talina kimuluma talina buzibu naye nga tasiiba so twebuuza ki ekiba kimuviiriddeko obutasiiba Kawuthara. Naam. Sooka kwebaza Seeka olw'ebigambo bye kubanga katrai nawo Seeka ayogedde positivity ayogedde wali ng'omusiraamu ayagala naye nga waliwo embeera emunyigiriza kati nze ngenda kwogera negativity ng'omusiraamu takirowooza nako si mukuba I'm talking the fact kubanga gye bali bayirawo ate bangi okugeza omanya nga mu buvubuka tweyagaliza nnyo ebintu by'amasanyu okitegeera togenda kuŋŋamba osanga omusiraamu n'ogamba nti kati tandika okusiiba sina kye ngenda kulya bannange bagenze ku beach bagenda out nga wenagambye right now ebintu bye tukola ebisinga bye twegattamu bingi genda mu clubbing kunywa muyenge okitegeera so ogenda kulaba nga ebintu ebyamasanyu okwagala ebyamasanyu bisikiriza abavubuka abasiraamu okitegeera ne bibajja ku right track ku track gye balina followinga nga newatuuka n'agamba nga we twagambye agenda tuuka agamba ekisiibo kya bulijjo okitegeera nja kwenenya aye balina nnyo enjogera eyo nja kwenenya naye nkulayirira bw'okola ekintu intentionally ng'omanye ogenda kwenenya alayi newe wenenya emirundi emeka ya Allah takusonyiwa n'okikola nenga kati kangende nnyo omwenge ngenda ng'omanyi kibi kangende nnyo omwenge ngenda kwenenya tajja kusonyiwa okitegeera so kati ebintu by'amasanyu bisenya abavubuka ebibalemesezza osiiba kubanga ogenda n'osanga n'omuvubuka nga n'erinnya n'eryobusiraamu yali ejjako okitegeera gye bali nga bangi ddala nagamba owaaye banda batya nga nsi okitegeera kati n'otuniramu oluusi ne family background gye tuva bayirayo n'ekyo awo kati oyo abalinako omutima kubanga right now kati tulina okwogera bayirawe nga naye Allah manyi oba weekubira nga Seeka yagambye oba simanyi nakumanya wabula oba weekuba bwekubira ku nsole okitegeera so kubanga togera n'otunulira like family background omwana ekyo kyo kiyinza okuba mu positivity omwana agenda kukulira mu family kangambe alina taata nga taata musiraamu oba mama nga si musiraamu oba ne bafunamu awo akajojongo ne byawukana omwana n'akulira ku saidi ya maama etali nsiraamu naye nga eno wa taata muki
musiraamu. So omwana oyo waakula baba mu mwana olina otuuka ne weesalirawo naye bw'oba olina w'ova nga teweewa kuwa ensimbi olina kuguma nakyoli okitegeera gy'ova. So ogenda kwekanga ng'omwana oyo agenda kula nga yesu ayagala nga like n'ekintu ekyokusiiba ekyo takiteekako nnyo birowoozo nakusaanaga ye Ramadhan etuuse naye munnange banangoba ewaka bayinza n'obutampa tuition okitegeera naye nga newankubadde aba akola ki oluusi aba ayagala ate waliwo nebituuka ne bibatama nze ebintu bya famire ebyantama ebintu sikyagoberera ddiini siyinza Katonda naabo gye bali okitegeera nga naye byatuuka ne bimutama naye ate abo bonna mbakunguliza oba like mba advisinga just like mwewe time mugoberere oba musabe ya Allah era aba asobola okukola ki okutereeza n'okulungamya mu byoba olina okukola. So when tunulira like those are some of the reasons right now ku dunia mu dunia when tunulira ku side ya dunia n'otunulira omuvubuka nga ddala ekimulemesezza nga n'ensimbi oluusi talina okitegeera n'omulugube okuba okwagala nnyo ekintu okuba n'omululu gw'ekintu ng'olina ekintu like kyowantinga in life nakyo kikujja ku track. Abavubuka bangi bavudde mu bintu by'obusiraamu ngena we nagambye okitegeera n'ogamba nze ngoba kino kangambe gy'okigobera si basiraamu okitegeera so ogenda kuva mu life y'obusiraamu nga neotuuka kusaala nina kyengoba naye muganda wange tolina kyogenda kufuna nga tokulembeza Allah nga tosiibye ebimu biremeseza abavubuka osiiba. Atulaba ku GTV oba omanyi nti oli eyo bambi oyagala eddiini yo naye because of the family Allah tusaba akuteremu obwangu ng'omanyi nti family yekugira n'osigala emabega n'ogamba sigenda siiba mama ndabe nga nsiibye mama si musiraamu oba ate batata baba bakambwe nnyabo tata ndabe nga tata si musiraamu ate nsiibe ntwala ddiini ya mami nedda kambireke sijja siiba katusabe Allah akuteremu obwangu naye guma eddiini kintu kikulu buli omu omanyi mutaka agendayo yekka gwefuna engeri gy'okikolamu tonyiza muzadde naye funa engeri gy'okikolamu Allah bajja kubanga akuwa ekisinga obulungi. Okwongereza ku bannange bye boogedde waliwo ensonga gye batakoonyeeko kati nene ensonga egenda ku abazadde oba omuntu ng'oli muntu mukulu olina omwana gw'okuza gw'oweerera banaye abaana tuyiga batwalako mu masomero g'abasiraamu abaana tuyiga batwalako mu masomero g'abasiraamu ate abazadde balina mentality egamba amasomero g'abasiraamu tegasomesa naye nga wakijjawa abaana abasomera amasomero g'abasiraamu tebayita grade ziba za wansi kuki tuyiga otwala abaana amasomero g'abasiraamu ebbanga ly'omala ng'otwala omwana okusomera abasiraamu naye nkukakasa afuna ebintu bibiri agenda afuna eddiini ate weekange nga ne bino by'oyagala ayige abiyize kamwa kwogera nsomedde mu masomero g'abasiraamu alhamdulillah bana ekyo ngenda kyebaliza mama wange ate nekwekyo kamutumire. So tosobola kunga anti bagenda ne batugamba abaana abasiraamu bazayi baffe abasiraamu tebaasoma era balina mentality egamba abantu abasiraamu baba tebasomye sikulimba baba bamanyi tutegeera alifu zokka naye nga bambi si bwe kiri weekanga nti omwana wo bamututte mu ssomero eritali abasiraamu kigenda mukaluubirira nnyo zuukuka lyedda kuye agenda zuukuka naani bonna balimu bantu ba misalaba kugenda ku Sande ne bakola ki ne bakuba kyakyawo agenda zuukuka ddi alyedda akwasiibe agenda kukola atya kubanga bali ogenda kwekanga agenda afuna atya ekifo waasaalira ogenda kwekanga nti weyandifunye waasaalira waliwo abawogana aboogera biki abakola biki bo tebibalya kubanga percentage esinga siki sibasira akula tekimuliimu. So abaana bali mu masomero gayinza obba nti si masomero gokka secondary primary even these higher institutions weekanga nti abavubuka bangi abali eyo bibalemesezza osiiba n'akoma kumanya nti tuli mu ssawumu ndi musiraamu naye lwakuba because of this and this sigenda sobola kusiiba naye nga si mulwadde kati omulange ekimulemesa ye kyeyeekwasa kale si kwekwasa oluusi abazadde tebasomeseza abaana baabwe eddiini nti eddiini saagiyiga n'okusiiba abamu bagenda ne banyonyola bannaffe abatali basiraamu tuba tusiiba njala kale n'okusiiba enjala
tekyetaagisa kusomesa kusiiba njala naye bw'oyiga ekintu kino n'okitegeera bulungi munaye tuba tetusiiba njala kye tuba tuliko tuba tukitegeera abavubuka wotunuulira embeera yaffe eya Uganda essaawa zino bingi ebimu bibeera tetubimanyi naye weesanga abavubuka wantu we bawangaalirira nga balina okutiisibwatiisibwa because musiraamu kati okutiisibwatiisibwa okwo be bwe boogambye abakyusa n'amannya nti owaneeno wempangaalira si basiraamu naye nga kikituufu gy'ava musiraamu era musiraamu n'asalawo kakyusa erinnya era ekisiibo bwe kituuka tasobola na kukyogera nako era ekyokusiiba ekyo aba takiriimu waliwo okukyusa erinnya naye nga sigidde ekwetimbye aba tokyasiisiza naawe erinnya naye ng'okimanyi ebiseera ebisinga abantu nga baba tebasaala abaana afuuyibwa okusaala abavubuka mu Uganda era ebirala ebimu ebitulemesezza okusiiba y'embeera y'ensi yaffe y'embeera ya Uganda Seka yakyogeddeko obwavu bannange obwavu n'oli n'agamba nze nsiibe nga ngenda siiba enjala mbula ekyo siibuka nsuula enjala kimba nsiiba kati we nnaafuna nene ekyokulya n'ekibaka kinsange nga nsiibye neme kulya newekanga ng'ekyokusiiba akivuddeko because embeera gye tutambuliramu ekirala nno mbikonako obukonyi because of the time then abakulembeze be tuyina muviiriddeko abavubuka obutasiiba batya abakulembeze tulina abakulembeze abali corrupt ekyo kyo Uganda even not only Uganda even countries endala tewali ggwanga litali corrupt so weesanga nga muvubuka ebintu byadiringiramu bintu bifu nnyo alina omukulembeze wamukoonera n'amugamba nti kino nakino bw'oyita like nga kiri it's not Islamic kati omuvubuka nga amanye eddiini nagaba byenkola si bya ddiini newenasiiba ngenda bansiibira bwerera ate neetaaga ekikumi kimba nsiiba kambyesonyiwe bannaye tuyinza obba tetubikonyeeko but because of the time tusigaza eddakiika nga 5 ekitono ennyo ngenda bba mpa baganda bange omukisa batuwa engeri gye tu overcomingamu all this stuff kye twogeddeko tubeere nga tubasiibula inshallah bwe tunaatufunye omukisa ne tuwongera okubukundako bwe tukonyeeko tujja bba tukumawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, the advice jempa eri bavubuka banaffe. Yeah. Know who you are. Yeah. Know your point of stand because woba musiraamu ndi musiraamu. Ate tokkiriza kintu kyonna kukyusa for who you are. Because kati muganda wange akikonyeeko wengenda okujja ekikumi. Yes, naye gwe manya eri ddiini yo. Yeah. That's who you are. Era yes kati kankubuulire waliwo abantu abagenda bakuba ekyeyo ebyo tebabikuba mu Arabic worlds zokka like gundi ensi z'aba Arabu bikyebyo. Yeah. Dubai whatever. Waliwo abakuba ekyeyo in different countries. Naye no ye already niye nga yagimanya ate agikiririzaamu. Nadde mu kisenge kye baba muwadde n'asaala. Yeah. Kyekyo kye nkugamba accept who you are ndi musiraamu. Ate tewali agenda kunkyusa. Kati ogamba oyo ye ali eri asaala tali mufuna kikumi. Ali mu nsi oba kaŋŋamba ali America oba yonna gy'ali tali mufuna kikumi tali muyingiza. So toweekyusiza lwakuba kati kubanga right now ensi gye tulina corrupt era nga wookyogedde. Naye gwe stand still. Posiko ne ŋŋamba n'abavubuka bannaaye engeri gye tuli mu mwezi gwa Ramadhan tusabe Allah tulungamye mu kintu kye tukola. Bana tusome Quran etulungamye. Kubanga just no wali weggwe kennyini ojja funa obwetoowaze mu mutima gwo. Tojja kuddamu ate kuddamu bino ate ngenze clubbinga ate ngenze kola ki. Sembeza embeera eyo esobola okutuusa ku kirungi ky'oyagala. Yes, that's my advice. Sigadde Kawthara Tendo Omubwati era nga twala guno omukisa okutumira abalabi baffe abalungi abagi TV bambi tubaagala nnyo mukola omulimu munene banaye those guys batuwa support nene nnyo tumira abantu bennamuŋŋoona abantu b'emikono Kasangati mama wange omulungi Linda Kirabo nentunako omukyala Nantambi Sara nentumirako n'omukyala Adija
abanzayira mukwano gwange Sophie mwagala nnyo. Leero just before kankubizeeyo leero ki ekikuleetedde okwambala kapapo tegamba nkikubye nadenda kwambala black aye tetuyinza naye alina kwambala black naye nadde mpita ite nogamba kyusoogwe tonyumye ngaka mmesali kapapo naye mutumidde nnyo tweyanziza kyensiwula abantu ate abasiraamu tubagamba bonna aleka okusiiba ng'okulese ogenderedde abatala ensonga yonna mwana wattu Allah ajja kukwokya ekyo kyo Allah yatukumira omuliro ekyo tujja kubakwekerera wallahi bwe tunateeka Allah ajja kukola ki Allah ajja bba atuvunaana kwebyo byaba tulagidde okuba nga tukola ezo erimu tuzigaziya bwe tubeera eri muzikiti naye buno obudde buki buba budde butono nnyo muzikirize nebaze okusinako programu eno okutumira kwaliro kuprodusa kuba tebibadde byangu mala nkutumiddeko ku kamera ntumiddeko abantu bewaffe nenzaalibwa mama wange atidde n'abakulina buli omwana kakuzibu omu bamama bange mwenna batumidde bamajjali mama n'olukonde lwokukyalo kyaffe abantu bewampeewuma nesonga batumiddeko mwenna ne mukoddomi wange musa mutumidde eyakajengako tumaliriza fetugenda naye era watumire programu endala zikyajja programu zaddawa programu esomesa entertainment zikyaliko zijja GTV tubadde mu programu Omuvubuka era nga olunaku olwaleero tubadde tutunga ebiviiriddeko abavubuka okuba nga tebasobodde oba nga tebasiibye mwezi gwa sawa oba nga tebali mu kusiibwa mwezi gwa sawa buyite obwa Ramadan omwezi omutukuvu kyensobola obalekera sana advice osobola tukolanga solution nsobola obalekera abavubuka abali gomanyi oli musiraamu mweberere mumani bintu biba bitono ku nsi tebikwangazaamu bwe twala obuddeko obutonotono kale bw'oba toli musiiri nnyo kubeera tubalina nga tabigasiba mwezi mulamba ekyo nga tebakulya nusu naye ngaakunayo saba busanga mungu namulungamya kale sibayo ku nnaku ntiniti nawe tukubale ntibambi yagezaako olisinkana munguwo ndi wakati Allah bane neyanziza mwenna abalala GTV tuli bangi sisobola banalayo naye kantunze abantu bekasangati abantu bekakiri namumuna abantu bomusentro abantu bomu nadala ono kantumire omwami bisima ampereza nnyo akolomya programu yaffe webale era webale kusiira mwezi gwa Ramadan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nina emitwe n'ebirala bingi era nina bwekityo tulaba wano osomesa naawe bingi nga kavubuka